ne NUP yo yani NUP edudde kazigo ka Museveni kyovula bagubiro byose manya wegundi yabasasulira sente waliwo agana abamugenda ku kadi waliwo okujja ku listi nitugane dda tetumalira budde ffe tuogere ku bana abaana bebabuzabuza bebakuba mwe balimba okuwa kadi bebalimba enneeyisa y'abo abasajja ababamanyira bana abavoola simanya abantu abatabawagira tutereze komite kuba tukumamu omuliro newe kiba kwogera ku bali abantu tulina kukkiriziganya eki alaba n'atalaba ategera n'atategera tukkiriziganye nti baaba kaliko kazigo ka Museveni era bwe nejjanga ye topic nga tutandika okwogera lwaki kazigo ka Museveni. First and foremost tusobola lwanyisa sitaani ng'olya ku lusini ya lwekaniyo kati oŋŋamba otya nti olwanyisa Museveni yakuliisa yakusapoti nga yakuwattiki simanyi bagiyita bali visa air ticket n'abasajja buli lisiti ennene abamu yabatabala tabakwatako oŋŋamba otya mb'olwana n'oyo omusajja gwe kennyini n'otukakasa nti okulwana n'omusajja either oba mida oba mufu oba mbuwaŋŋanguse taalaga oli mu kulya bicepere ne ticket nalabye abantu bali mu kulwana struggle tuli bweru tunywa champagne kyampagane simanyi na wayinizi otegedde strategy ebintu ebyo byebyo nti bwenejjanga topic tujja kugamba lwaki tukkiriza nti ate kazigo ka Museveni wa project Museveni bw'okimanyi omusajja asobola okuba nga alina ne mission gyesirowooza nti njagala ogikkiriza ku mutima naye ng'ate mwendi mu mutima gwe wakuba saagala gikkiriza tuyinza okuba wajja nakuba abakulembeze ba Central Region bonna obasaanyeewo gwe principle ngera abasinga kye boogera kindi mu mutima naye saagala kikkiriza naye nga mu mutima nki kubanga bagamba Nubianiri ali pulesinga atya mugambe gwe tunuulira just kirisi nze n'ennumu era ntera nnyo n'okugamba Abaganda nga si bya tribalism naye tera okugamba abantu okusinga okufunamu mu ggwanga ng'ogyeko ebya representation in the house oluusi tufunyamu neze tuyita kokasi lango kokasi efunye akyoli kokasi simanyi mbugisu kokasi ne Buganda kokasi kyembuuza kati mu Buganda kokasi bwebanga tulwanirira gavumenti tulwanirira Buganda ffe ng'aba Central tufune gwe mu Buganda kokasi ng'olwanirira NUP ng'olwanirira Buganda gwe NUP oŋŋamba otya mb'osindikayo Bukeni osindikeyo Waiswa osindikeyo Madada osindikeyo Lobongoya gwabumula bali bagenda okuteesa ensonga za Buganda mukoka ng'ogyeko endagaano y'olwenda omuzungu gye yatagaliramu Lobongo yayinza kugamba ki ku nsonga z'ettaka mu Buganda land question sikakasa ekanzu yasobola jambala obulungi otegedde bo balina kalimbu simanyi Kasega tambulanga omuganda ne bayiga nti kuba kulanya bigambo buli babuza nti ayize Obuganda bw'avunnamira Ssaabasajja balimba n'obote yavunnama n'amaana amutukubira Bensi gye jjuza bata kukutana Mmengo naye genda obuza abasajja balina akayivuze naale mu 1992-91 abasajja abaali balumye ejjiiko obutazza bya Bwakabaka Bensi gye wazamanga bipimu nage temubizza bitumalira obudde ne wana abadde ayagala akalulu ng'akeera Mmengo ne Kiiza ne bamukyusa ne mu kyekizza obotegedde essaawa zino kigasagala kikkiriza mutyo naye njagala kibuza nti musajja gwe olina mission era ng'egenda kukuba abantu abagenda oyamba ate Buganda the credible leaders singa mukukasi eyo tulinamu aba ffe tetufuddeyo tulinamu eyaguruming bwe Mmengo nga mulimu bampuuga basegon bitaano naye bwe biba bitaano mwe mulidde mmeka kati kyekiri ku kitebe essaawa zino olwa kaadi mwe mwagamba oli bitaano mwe muli ku kyessaawa zino Wogwe bangambye kansala wene waffe mu Nansana buyabadde ne politi n'ajituna miliyoni bage bangambye 9 n'awataka esimu n'aweza okiteba mu kadi y'obwa kansala mu agenda ku district bamuwadde Wadawo sinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza olunaku olwaleero okubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofidde olwaza n'okusomozebwa okulala so otutuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Chiza nalyo lyange Chiza nalyo lyange amuza kyeyune ziwa agakola ssente ye Baga agenda soka kubuzeeko olwali tugenda tandika okwogera ebigambo naye bagabuuza abantu tubabuuzaako era nga bulijjo bannanga batugobera MS Media nyongera okwebaza nate era okuteekateeka nga buli wiiki at least netubeerako n'abantu baffe tubabuuzaako abatugoberera abalina abatwagala n'abongera otuzzaamu amaanyi buli muntu wakuwa ensonga etambula n'akujjukiza n'akuwabulamu wannawali alisita omanya nti si nze nzekka kyakubiri twagala okusasirako mwana abafunye ebizibu wherever you are Katonda ayongera otugumya ate abafunye essanyu blessings Katonda atwongere ebisingawo ziwamuza kyeyune Rasbag omusajja w'omugete eyo nyongera obbabuuzaako tukomyewo ne leero Gete egamba ki Geto yeeyagala Katonda akyatukuumya akyatwadde obuwangazi era tuli mu holiday vibe still na election period tugenda mu kalula era waliwo abali mu nominations mbalaba bakansala banjawulo yes man naye nga at least vibe eri cool Geto zeeyagala tulina nnyo mbeera abaana bakola man
njagala tutandikire ku nsonga ya Kiwamba bannabyabufuzi ekiriwo ekisooka kiri genuine kiri nakyo kiri artificial kipange bannabyabufuzi oba kijjanga kiteekeddwa okuba bwekityo ekisooka neyanza naye simanyi lwaki ekigambo ekyo bagamba lwaki bagamba okuwamba kyeki kuwamba omuntu ne bamukwata mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka ki ekirega nti omuntu bamukutte mu bumenyi bw'amateeka wagaba amateeka poliisi ejja nekweyanjulira nekubuulira omusango oyinza nekusamoninga n'ogenda gwe wennyini kati tomanyi gwe tokkiriza nti waba kye bayita classified information ng'olwo bwe tufuna information twetaaga gisaasaanya nga kyetaagisa muntu kujja muteeka mu drone ne bamutwala nkuwa ekyokulabirako bwe tumanya nti omungeza bulebogeza eyakuba Katumba Wamala amasasi be bano tetwetaaga ate kujjamu ya Nigeria bali tuze kukwata ku nsonga bweti ne bano bannabyabufuzi benjoga kyengezaako lulaga ogamba nti olutuliza okugamba bannabyabufuzi naye tumanyi misango gye bakwasizza tusooke tukizo nga lwaki tugamba kuwamba nga tetulina kikakasa kuwamba kuba okuwamba tumaliza tetumanyi yakututte si bwe kiri naye ate ebiseera bisinga tumaliza tukkiriza ku poliisi yemwina semu ali ku semu ayi simanyi ali ku SIU aliriddawa lwaki kasa tukira ti gavumenti yeekuyina lwaki tukugamba nti ate bakuwambye buwambi nga tutegedde nti poliisi anti bakutte mu bumenyi bw'amateeka kikakasa nti bumenyi bw'amateeka siraba kikakasa nti bumenyi waliko omusajja aba akutaze n'akukima tumanyi nti avudde wali however ajja drone n'agisibirawo n'akuteekamu anti eriyo kika kya mmoloka ezedda baziyitanga panda gaali naye tulugamba nti zeezo naye kyetugeeza teriyo mmoloka yateekebwawo nti eno egenda owamba lwaki nkirese bwe ntyo saagala tusigewo kifaananyi kibi nti abantu bawambe ng'oluusi poliisi gavumenti oba poliisi terina nsonga nakyo kisoboka ekyaki nga baba lwa byabufuzi lwanzikiriza yaabwe mu bibiina by'obufuzi okujjako tugeze nga ensonga sijja naye ate ensonga bwe mba nzenjirina nsobola ogasi byabufuzi poliisi nsobola okukola kwanti gavumenti yemanyi kye bayita timing yaayo nsobola okugamba bw'osobya gavumenti leero gavumenti esobola kukusonyiwa paka ng'evudde mu buyinza ekyo badde okimanyi kwega ebyayo tebiggwa paka ng'evudde mu buyinza kati musango gwa kondi gwazzemu buto paka ng'evudde mu buyinza nontantino nga bakola kye bayita national pardon ate national pardon erina kwesinzira okujja kati tumusonyiwa olw'ensonga bweziti so kati kitegeeza nti buli eyazza omusango eri gavumenti gwe toweeyibaala okujjako nga kiwedde so kati banabo bye babanja ekigga tuyinza okuddayo ku timing bayinza okuba babakutte kati naye nga ate gavumenti erina emisango gyabwe oba okategedde okugeza bwe bamwakira ne mukuba parade ne mulangirira nti muli maje nze kankubuze nga nsi ki mu America China nsuzo gojolooze singa democracy wasobola emira banne beerangirira abeeyita abajjena abeeyita bukini balangirira ejje lyabwe militia nsi ki kati gavumenti emwe yinza okugamba mugende mu bayoole singa yali yamini kiza tewali yali avaawo kwabo bonna abaali bayimiddeawo nga beeranga ku yamini tewali yali avaawo beeyo obote kuba obote olaba yatumya jasi basajja ba Kabaka mu lubiri nagamuleete wano muteeso wasoma ebyaliwo ne bamutwala emisinde singa yali yamini the same issue ku baana abo kati singa si ate ya Museveni tekoze bwetyo ya Museveni ga tujja kufuna mu budde bwo kyegga nti gavumenti yemanyi timing yaayo naye singa ogisobya paka ng'ebyayo biwedde kati kyogamba eno parade gye bakuba yalinamu okutiisatiisa abantu ba yalina okutiisatiisa ate mu mbeera ssatu esooka ebigambo byayogerera ku parade abaali bagiduumira byali bitiisatiisa nontonole gavumenti naye ne community ekyokubiri parade nga yakaggwa bweti ebigambo abali ku parade ate bye baayogera nga bitiisa tusobola kulangirira kusanjaga kutema kyogaga tewabiwulira naye lwaki bakwata bano ne batakwata bakomanda kati awo kijja ate yo nsonga yo ndalamu era eyo ensonga egenda kutuuzizayo kwe twayogera programu yaffe eyagge kwe twayita nti waliwo gwe ayu in ekazigo project oba oli mu project Kyagulanyi ti abamu tebakwatibwa nsonga baba balina projects ze balimu kati nkakuwa ekyokulabirako ero gyagenda okola some simple research bwe tuba tetutegedde Katonda atusaasira ojja kkebera olabe gendo noye ekigambo ekipande kya Lewis Lobongoya David Lewis Lobongoya ekiri verified nti kyekya poster ojombulira oba kuliko kabaleti tesikalabako lwaki ng'ate secretary general wabali mu struggle ng'ate ballet is one of the sign yaki sita bakona kigambo protestive vote lwaki kyetugamba mbu bo bamanyi kyebakola strategically era ebyo bakola tebakoonwako b'emisango bagivaamu kagenderere abalina project gye bali ngabasobola n'obbaga gwe kino tokikola gwe tosala line mwabasigadde mu mayine bakubye embooko meaning that tiwaliwo abali mu project nga bo ne ku parade wadde waliwo ne tebagenda kukwatwako
eyakulembera parade yagamba atya Nyanzi bamukima ennaku bbiri we bamutajja yeewunyiza n'agamba bansabira lisiti y'abaana bonna n'enjuwayo yakoba y'abakomanda naye nga yali wali nga yaduumira omuziki gw'amagye yeefudde tumwine weeyo tugenda tulawe tuti nga waliwo principal yennyini yalangirira ki digati mmwe essaawa zino omulimu agye mu nsi ki yo gavumenti kigali nti erina tayimingi yaayo kati mwe abaana abaasooka simanyi tulangirire tuteme simanyi nze nkulembera ekibinja kyegundi simanyi nze mbadde nina foot soldiers nteekamu mwe abasooka bajja badiffusinga tobuuza mbu lwaki tebakutta oli kyegambye gwe gw'obuuze sino nti yo level eri projekiti ndala nsi egula mirambo nga temuli wuwo abo abaana temukyerabira ab'opposition nti ensi egula mirambo ensi egula makomere ensi egula kufa kubonaabona nga temuli wuwo kati gwe akirimu kitegeere nti okirimu just because one ensi egula mirambo ate tugambye nti gwe bagenda kukusobola nsonga bye wakola byakosa gavumenti ate tebijja kugwa paka ng'evudde mu buyinza ne tuwa example one Kasoba nga wasimba layini Kasoba nga wali mu parade n'olangira nti n'olabika nti wamanga the maje oyina okisasulya at a certain time kitegeeza buli ali mu parade balina omuyoola sikatala naye buli omu alina okifeesinga naye bate bakuyodde direct ate sojja living in isolation kuba olwaba batandika okuyingira ebintu tukwega embeera erina obbaddira buli yayimira ku parade era twabyogerako ffe ne batuvuma ne baga asiina buzibu naye ekyo kirungi kiri mu Uganda kuba ne wali badde wa Putin oyo wali badde wa Trump tekyali baddeyo olina kuba parade nakuba parade nalangira nti maji walo gato akubyepo waliwo we nawulya byewunziko manyi sorry to say so let me make a disclaimer abambuza ku manyi akasana okakulumbye kiri fine kikyali okay waliwo batero kumbuza ku mikutu emirala naye navaayo ndine MS ekyo kaganchijjukidde nga tunti abatera okumbuuza WhatsApp what eyo twavaayo ndina MS buli week tubeera na MS lwaki nkireese nti waliwo twabiranga awantu amuli n'aleeta embeera ey'okumanyira n'okugirega n'okuzoleya kati gwe nomugaa nze sijja wano kunzoleya nze nzija kwogera kyendaba naye ati eyo parade ogiraba mmwe muwaga abaana naye abaana bo bagenda bakkuba olina agamba olaba kuba parade za bandi olaba amasomero gakuba parade nomugaa leka kubuzaabuza ggwanga kwe kukireeta essaawa zino tiwegamba nti abali ku parade bagenda basongamu mwenna gwali eri teweeyibaala olowooze mbu olaba olina obuuze olaba bakuba eya bandi olaba bakuba ey'amasomero one eryo essomero baaligestalinganga education institution kiregeeza ne beriyimira mu parade abaana emitwalo 5 bakimanyi kibayimirizaawo bali mu byanjigiriza two eyo bandi gye weekwasa ya scouts bali registered nti bo bakubi babba ne bayimirira emitwalo 6 n'ebyuma byabwe no threat gwe bakuwanisanga political party political party gye bali registeringanga na government organization oba political party gwe kenyini n'ogugwa n'olaga mu zisibirimu ebyo byose ndi defiant ku system gy'olina ettambuliramu kwa hiyo naga system zaffe za political parties tulina ttambula bwetu gwe doga zisijja bikola ndi defiant ate n'okuba ne parade gwe lwaki weegerageranya ku yessomero kiganyize kamba vile ku pano za musingo okunvuma n'okummanyira nga ate bimwogera mu buli mulimba abantu gwe kyogambye yo parade yabo abeeyita bajjeno musomero waliyo jjeno tulaba bedi boyi ba prefect naye omuli bajjeno omuli baki scout parade gyo waliyo labeko kamanda mbu simanyi ono ye jjeno ono sergeant bayimba ennyimba z'amagye ne bayimba ennyimba kwegamba kyonna kikiri kyengeza kugamba nti tumanyi kiki kye twakola abaali ku parade naye wate bakukutte ogenda beera mu isolation okumala akaseera kubanga kyali kimenya mateeka ate amateeka agatali ga muntu wala amateeka g'eggwanga nti n'abamu abati okusobya ku ggwanga tuba tetujja kwesembereza mwe muli maje mugira mukola ebyammwe okakkana nga babalumiddewo kitegeeza parade eno kati yereeta bino byonna yeesinze okubyongeramu amaanyi ekyokubiri 2021 gavumenti yali teyeebase era nze ngamba abavubuka biri katonda yanyamba 2021 ndalako aja alagidde 2021 wadde nali nkyali yanga ne basiba ku bantu 2006 ntula ku byaliwo kati 2011 beesije najja kati ekyasinga okwewuunyisa mu 2009 olwakabaka ndozali kabaka Bugerere you remember 2010 ne 2010 mwalimu n'amasiro you remember scenario yezo ne basiba ku bantu sizoni y'amasiro kabaka Bugerere 2011 mwaka emyaka 3 egiringana gyali jasaga muli mama babira you remember bata abantu bakwata 2009 2010 babata abasinga tumaze okulonda kwa 2016 bangamba kyo goita Audrey Lwabogo bakwata abantu mu Lwakabaka olw'Ebugere yanoonya abantu abatali baganda bava mu Western Uganda abambe bali basibenga buza ne kati mu mwade munoonya ki mu Lwakabaka
si mubi kitufu mina love of the other king ne ku otukota ku level tugeze yekalakase gamba ogenda na sura okotegedde logic ngalaba laba buze ne wadununya ki mu kintu ekyo because gwe tokimanyi tu be bakwata mu kulonda kwa 2016 abamba abatadde 2020 tumaze okulonda logic yali kibe bakute mu 2020 abamu nga tebannadda bakyaliyo kiregeza bakubatanga tumaze okulonda kwa 2026 sibwe kiba kyokka 2026 okulonda kunaba kuwedde kyenkugamba kakati gwe banatabira mika essaawa zino banakwata ssaawa zino ya 2026 ng'oli okatukujjukira naye ng'ekikwasa ki toyinaayo kalulu togenda ko naye mbu just gwe woyo ina amaanyi gwe yagala teekawo mbeera ne bakutereka ekyo kiddayo nti mulenzi gwe nga tonnalowooza ku gavumenti gy'osobya kuba bw'ogisobye tebiggwa paka nga gwe esobola kutereka emyaka egi ng'ate kuterekera mu tteeka firigundi obimanyi ebyaffe naye nga gwe olimida bakuwanise ensi ekulaakulana kubonaabona nga temuli babo so parade ekyakola yekola kati bino byonna omanyi Museveni alina emikisa yali akyakayana nabo mu covid simanyi amini mu 2020 mu covid najja twalondera mu digito kati abadde akyagira ndowooza ne bavaayo aga nenno bano bayina emisango nagwo omukisa agulina mmwe kenyini mmwe mwekola amanti jjoli Bobby Yanga ne bamuyoola mida namule bamumye Bobby Giant Bobby Giant ne bamumane kadi ye bamumye kadi yejjinje eyo ngana kuwala namulebe wali ngana kuwadde bambi ne ngamba otegedde struggle abambe bewunyiza bamutadde mbatya mu drone musajja nga munene ddala gwe kyoyina omumanya gavumenti ne wenkana ng'enjovu esobola kukuleetera afazali tuleera nekuteekamu ne kutwateri kyeremerwa ng'ebagita national interest yo gavumenti wega kino kikole however nkijje wali nti esagala tugambe nti gavumenti eyoola abantu wano without a reason kituufu eyinza okuba yingiridde political season naye nga mwana tuyina ensonga lwaki ebayoola nti gwe weebeereddemu otya lwaki olika eggali lwaki bwebabongo ye tebamuyoola nange kyengamba lwaki tebabayoola ekisooka ng'oggyeko n'ekya project nkulolo ne byenkugambyeko ng'oggyeko ekyokuba nti alimpuji naye nkubuuza gwe olaba ye ateekako kabbaleeti wali omuleko ddi mu ovulo kati ennaku zino ndaba akuba makanzu atayambadde kasuuti ng'akuba ekkanzu naye kwolwo olunaku lwa parade yali mu ovulo nyanzi naye yali mu ovulo siwe kiri naye how often kyembuuza oba kategedde how often womulaba nti yabikola kati mwabatadde obikwa kati bana ebyo n'ebyokuyoolayoola ebyawe abo project that's a stand now dino when bya limbo naye bamu ebyo nange ndabanga ebyo byonna stand ebyo balina kukola ebyo banoonya akalulu naye specifically kyengeza gwe abantu bali balina ebintu byebatakola gwe futu soja byokola nebyokusibya bwe ne basigala ebweru and on top of them nga bo balina immunity ya being under certain project ekyali kitegeera atategeere gwogenda fira mu kukomera ng'oli eyo Nyanzi kyavaye bamukwata mu nnaku 2 ne bamuta ng'ate talina buzibu yadde n'akoma weka n'ali ebicepere kwaye agamba bamukwata bamugamba oli musajja waffe bulungi ate kyobalaba ate kyekinjagaza Nyanzi muna tamanyi bya limba ayogera mazima alinga kyali bayita banjo mandi ya mtowa Bobi Wine awo tebalimba yakubuulira naga mwana nze sigenda kubeera mu byakalulu season eno ngenze banjo 2020 mwana nze ngenda kukola bwenti yabagamba ko mwana mulese ebintu bya people power bino bizze mu nkambi ya Russia ne mugenda kussa abaana waayita mmeka Ziggy Wine n'afa kyagala gye bayitanga Ziggy Wine ayavuga nga kipiki unafira kunoza ndi bypass oyagala seka abantu baafa ne general Kelly yali eyalinze out ti ebintu bino ebiyingidde mu nkambi ya Rasta si birungi ebyobufuzi era naganze boy pesa yange genda abantu no mbintu bino singa kininyiza obutalabika banjo mwana wala baafirawa kyengeza kugamba bo balina mu kodi eri egamba simanyi byakwerimba ye Nyanzi ye bwayingira mu kinne w'omu tabimanyira yajja bansabye list bangambye goli waffe tetujja kukwatako tubadde batambula naawe ebbanga lyonna bani abadde ku parade bani bakomanda b'abantu abo bonna n'abiwaayo kati omusajja alina kutuna ni guuni nga bamukima aguuni nga bamukima tumaliriza abaana babakutte ne tugamba ng'oggyeko ne kino ekya parade mulimu n'abalala badde ku hit list y'abasajja ketwogeddeko nti waliwo bakwata be bakwata eri 29 ne babata 2 mmeka 2 mmeka 2 ne gamba 2 be bakwata bagenda bata 2 ne ngula kati bakwata essaawa zino 2 asajja abadde bali ku hit list y'abasajja nti ono tubali tumunonya ku volley yayo kyebipiira nigundi yebagamba bamukutafuluma adda Kenya ani Sauda Madada ate Sauda Madada nno mwana tubanonya Kamubaka awo Sauda Madada tebalina ne bamuyoola italina kyatumali kyali bali mu Kamubaka kati kali mbuli abadde addukira ki
nange sikakasa nti yadde ddoko talina abo bali mu kamu baaka tuyiseewo akavako nange banzi nange gavumenti ekutte era fesi tulago bali mu kunoonya jjukira twayogera nti bamala emyaka 5 nga bavuma abantu baweebuula bamanyiira mu kifo ky'okukunga abantu okubuulira enjiri n'okubuulira bibi bye balina okukola bo baddangamu kati batuuse ekisala tebalina kyakukola kyola balese busita nti banoonya sympathy vote ya sympathy vote yabavaako teri abasympathizinga buli omu alaba balabe kati ne bazinga emikono bagenza okujja sola gye mwana agabira kaadi nayo neeboonoona bamweza kati banoonya kikyazzaako kyasigalidde individual luli baganga principal ng'ogenda naye kati njagala obe mweka bagamba principal buli omu kati yeefaako yeka nange wamaka alwanga nange nsimanyi wamma gundi n'obubaka gundi why nti principal amaanyi nno gaakendeera and you have disappointed abantu ababadde bakwetoolodde kyobula buli omu azzeeyo ku strategy ye ne batandika oleeta ezo lulinga ogamba bugambi Bobi Wine principal ye yali kodi naye kati gali bazzeeyo muzisi bagenze muzisita nti luli NRM zebadde nga yeekola bado wa independent ojja kyali Baraka Munyagwa kubyeka wempe n'abulambu yabuze simanyi muka bagisanzeemu omusaayi ojugira Segirinya yali yalwaddemu babege kwegachengeza ko kugamba nti nabo batandise okwekola abantu bo opposition bali bakolanga n'abe NRM simanyi omubaka gundi yankubye beewambye bwate abe NRM ne beewamba obijjukira kati nupu byetandise just because teyina strategy mazeke emyaka 5 yonoona budde tugezo tuka ground zero tewali ayina waka kadi zimbadde mwesigulirako ziba ye gobadde osubira n'oteekayo ssente baakuyiseemu nalabye nno omusajja ali wa milioni omukaaga nga bamwegaana balaga mujega ne ngamba kakati nze ndi mukamooli the logic is nti nammwe mutuuse ekisale ne mukkiriza nti wakyali unifying factor nga gye mwali mwekuteeka ya 220 nti principal agambye tewakyali nsonga ebagatta kati buli omwana onya kyakola yayitewo afuka kansala afuuke exactly omubaka wa parliament afuuke ne meya ate nakikugambako manyi ebintu bye tuyinza obyogera oli n'alabanga ebyekijega nakigambako twaliira twaliwa nga tukola program ninkugamba Bobi Wine tasobola nasigana kujja mu kalulu remember that statement kuba bwagaana bo bano bajja yitawo bagende balayire kati zino indicators zikulaga tuno yefaako kuwa kansala omba MP ona lese na slogan yiyo oli alese njogera yiyo onage omunyimye kadi nange kalinzije nina amanyi g'abantu katukkiriza nti buli omu kati ali bibye Bobi Wine wasala tokyali oli nti bakweguya kati buli omu yeewulira nga ye amaanyi era buli omu azze ku lulwe kati Bobi Wine yogenda tugamba ki nja kuddamu ekibuzo batero kimbuza NUP ogira nega 226 egenda vuganya naye weekoma bayikansala baabo ndowooza olabye ground 226 weekoma ejjaba omanyi nga bayita ba UPC teriiwo naye ina kyekola jeri mulango efuna yuko abaka nga NUP ejjava onenge eriawo nebi ne tugamba mbu the vibing party teriyo nakugamba tunuli ekisaya kyo tumala okulwa tumira abasajja aba DFO yo mulaba ne munno olusaniya abo batu bajja kyuse ebintu byo opposition bajja kyuse ebintu byo opposition ero kisoka balina strategy yaabo omanyi mu system ya Uganda bodifying system ya Uganda okola ekyenjawulo ne buli ogendera mu kyosanzeewo ofiiramu kati bali balese kyawe empuga akola bibye olusani akola bibye kyobula balese bajja kiba n'enjawulo ne bagenda kujja Bobi Wine nabagamba nga oyo Bobi Wine byakoze ayawedde dda atambulanga Besigye people power our power walk to work simanyi Black Monday simanyi Ready Ovulo simanyi Bob Sepiti ate byayawukananga mu katono n'ebyo n'ebintu Bobi Wine byakoze akopyenga nkwanga za Besigye bwe mbulira kimu Bobi Wine kyakoze ekyo mukujja ko yajja ajivuna Besigye ngagamba nti ono yali chaliwa muwanika mwe mumusuula ngoyo alimba munnange yajja yegomba Besigye era political role model wa Bobi Wine ye Besigye political role model wa Bobi Wine ekyawula Bobi Wine ne Besigye kyaddondo ebeze kyaddondo Besigye agano wagira Bobi Wine namga Wine namu candidate wefu disorede kantiti zingera sigala na candidate wa Bobi Wine wajja independent na wangula bwakwata vibe ya 220 oluko yali apikize naye na apinga Besigye ninga the vibing character composition ya yenga ya Bobi Wine ne Bobi Wine akyogera open aga that's my man Besigye bebe kulu bwatandika okukolera NRM mbiri ebiseera ebikaddera Bobi Wine yakukutanga ne Besigye because bokuvadda balinga opposite musical obeereri nange nembeere political obeereri nange nembeere financial abo bokuvadda bayawula either strategically intentionally oba naturally nga either naturally kyajja bwekityo tebakwataganirawo oba intentionally nga badde eri bateesa nene bajje ne bakikola oba nga kiri ku strategy ng'oli omwaga
tulina kukola muyina kukola kino gwe beere nawe beere eno ono bwategeka ekivulu n'ategeka nona ategeka nafulumya olimba nono naye tu answer your question Bobi Wine tebamulimba mbu ate simanye Bobi Wine yajidde mu ngatto za Besigye Bobi Wine akuze ku opposition yegomba Besigye kenyini ng'akyogera Besigye akyakuba bisati bye by'obusquare ng'oyo Bobi Wine musajja w'ennyo era ne byabadde akola abadde atambulira mu ngatto za Besigye people power msika busibugambye kati kyongamba nti after 2026 tugenda kufuna abapya abajjawo tugenda kufuna abazanyi bapya mu kisaawe ate abazanyi bati bagenda kubeera ku local level bagenda linnya nga wali little bit national ekibiina kiba tekinaweza myaka 3 naye nga kirina ba coordinator mu regions ez'enjawulo ez'eggwanga kize kinaava mu kulonda wane ndo kinafunayo ababaka ne baba n'aba basatu ba MP kijja kuba kikiyambye okwongerako kati wekiwereza emyaka 5 gwe kiba kirinaki kisobola okuba nga kiri presenting from 2 or 3 regions ez'eggwanga kati tugenda mu malako ekisanja tebe tuba tulina regions 7 eziri major mu Uganda ate gwe regions 5 nga bakumanyi oba oyina omuzinzi bo mulimu wamu nga ne regions ezimu tebabamanyi waliyo ekibiina nga bw'onootuuka mu West Nile ojja nnoonya aba CPC kuzoleya Conservative Party tugeze ya mzee waffe Ken Luchamuzi Agisebagala yatuuka kufa nga alina Liberal Party mu Nkwawa si ono yali ageze people power ni Agisebagala aginasa Sebagala gwenga yali ageze Abedi Bwanika yaliko MP presidential aspirant ne bamekaba PDP you get it People's Development Party bamekaba bagimanyi ye Abedi Farmers Party PDP People's Development Party ye Abedi Bwanika kati wali mzee waffe Bidandi Sali PPP People's Progressive Party kijengezaako kugamba nti bangi babaddewo n'emyaka ne gyetulanga letavangako na mu region ate nga ne mu region mwali tasobola kukavalinga naye omuntu bw'abanga tawezeza na myaka 3 nga mu region asobola okukavalinga ng'alina ne ba others mu bitundu ebyenjawulo emuza myaka 5 anaaba atya kigamba nti ate nze benda bagenda ba new player on board ate si ku local level oba ku regional level ng'ali ku national level lwansonga yayingidde alina ababaka abaana tugeze abasa ababiri ba Buganda owe omulala usimanyi mu Western omulala mu Eastern anaagenda omalako emyaka 3 4 5 nga yazimba dda secretariat yali ku rutinga dda regional ba coordinators b'abo ebitundu olw'ensonga alina MP Avembaale ajja muyamba otuuka mu Bugisu region nti waliwo ebintu bye bakoze essaawa zino teno kigamba nti ng'onoozimba Uganda kyova olaba nze nayawula ne Besigye ne mpagira Mugisha Muntu biseera byabwe nga bali babiri lwansonga ye Besigye yagambanga defiance ate Mugisha Muntu amugane dda twetaaga grassroots politics tugende tukole structures yamala emyaka 2 amulimbu defiance talina kye yakungula wetubulira singa wali mu grassroots politics emyaka 2 singa everywhere you go FDC buli region ya Uganda yali badde at least rufu ezisinga obusoli obusinga buyingidde mu FDC gye emyaka 2 nga kitira grassroots politics kyangu noonya bakuleta b'ebitundu so weesonyuka dde abasajja bana abazza abagezi kye bakola bw'aba wa DF tayogera ku ntebe ya umuti bw'ongamba otya togera tema omuti nga teguyina ami ogenda kukaza omuti nga ate tojjemu mirandira automatically bali goyagala tema biri ebikola bayita mu 7 amatabi bayita mu 7 otema eri waggulu netosobola kusigula ba chairman ba byalo the numbers zalina the majority jalina mu parliament simanyi ba local leaders balina mu regions ezenjawulo all entities ezimukiririza mtososo zirowoozaako goyagala mbo kujjayo eri bikola mu omuti gufe kati bano kye bakoze nti nedda tusooke naffe tusimbe emirandira egyaffe tusigenda okweza ffe time ulukamu osobola okompitinga n'omuti guno ogwakula n'owekyajala guno omuti tugwesonyiwe tugende guno olwedde gukuze ate lwaki bali aba NUP batwala buno bino babita bubiina binene bagamba Museveni yabateeka mu ssente mwana ttwaba abantu bayina effutwa katusome ebintu byokye bayite fubitizi kiva mu futwa ti wemba oyina ekintu kyokoze nga kirungi naye nga njagala ndagenge ekibi bwe nkiraba yaguze pikipiki era yajja mutta tetuufu eryo liba fubitizi gwe nina effutwa nenkozesa effubitizi kati ekyo bayite ekokobereze kwegamba nenkola ekirungi tugeze nosanga oli akubye bloga neera waluwenda byesonda zikyamye kwe nolemu okusima big service eyo temettako ditabula ofulumya neetuka nonenya just mbw akasonda akewunzise kwegamba kibadde kirungi naye okisiigako tuga oyina ekokobereze kati beba abasajja
ndi nempuuga gwe wakuba n'omufuula ekizibu bw'afuluma n'anoonya resources ze n'atandika ekibiina kyo n'okwa gw'olina ekkokkobereze gw'ogamba obubiina bwa Museveni yabuwa ssente no olina futwa okozesa fubitizi kyekiri kye ntera okuddamu oba wajja ssuula Nuupu ne nkubuuza gwe nga wajja ossuula FDC what's the answer buli obubiina bwa Museveni yabuteekamu ssente gwani akuteekamu ssente osulwanyisa Museveni kuba naawe tolina banka yo olina banka yo mwozijja government of Nude bank of Nuupu za Uganda gwe baba bali bateekamu ani gwe akuteekamu ate ossuula oli the issue would be temutusumbuwa you're wasting our time the issue is bali nabo bafunye embavu okukola ebyabwe bafunye amaanyi okukola ebyabwe tu mwale mokwatagana you went palero buli omu yakwata liri omusajja atukole bino oganye era nga bigambye Besigye ne muntu Bobi Wine n'abasajja abalala Bobi Wine agala defiance ate defiance yagigatta mu violence let me even tell you ko Besigye aliwa defiance ngebyo lumenya abantu tabyagala naye atona abaddemu ne defiance I mean ne violence etya ayi bana balangirira otema abantu Besigye alangirira otema abantu abalangirira ekijja kijje gwe ebintu obimanyi Besigye yabikolanga munda gaffe tufirika nno Besigye kyakola kinene naye ate Besigye mite yabifulumyanga ku mumwa naye gwe n'olaga abantu bukala ati kino kale kino n'otuuka n'okwatula ebigambo ebivuma abantu Besigye byataakola ti gwe you wanted to become more a little bit violent okume ku muliro okusinga kw'oli however nedda that's not the issue with us fesi twagala violence twagala defiance twagala progress change so leta progress tubulire kiki kyozzaako ekyo kyagaana so tuddamu kiri kye tugamba nti mmwe tebalina ideology na nsiba nkyogera ideology yetya gwe mbya ideology ya NUP simanyi engeri gye siri weni UP naye kinabba na idea goli investigative journalist akasana kakulungi wali tukyuseemu katini goli investigative journalist osobola okuba nga omanyi ideology yaabwe but waliwo ekibiina ekisolobera nga tekina ideas okitambulira kiba kikola biki anti kiba kikuba mmani kwe kiba kikola other issues nakati bingi ebiina nga gyebuleyo omwana tulina akabiina akafine nga wabuuza muli ku kinga tebayina tebamanyi so mu applies webali ekisooka lwaki ngamba nti bo tebalina yole naye ate webali constitution mu barunning la yani bagiteekako envumbo very good naye nga yali yani yakibalama ne baagala designing yayo bagise mu Kamoli ne bagigoba you remember ne baba nominate nze kati ate nga n'omusango uli mu kooti lwaki kati ogenda kuddamu kiri omanyi ebintu tubyogera mu phase wegambire yo project kubeso anoyita mu Kamoli nkuwe ekyokulabirako 2017 tugenze mu parliament you remember Kyaddondo emikono gyavaawo amangu age gya nominating Bobi Wine ogenda kuba president emikono gyavaawo mu bwangu ogenda nominating Bobi Wine kuba president abantu babe nga tuvudde Kyaddondo bali anda kibiina kya byabufuzi bani Kyagulanyi ng'ekibiina ate ekyobufuzi yali NUP by then nga twakava Kyaddondo bali mu people power our power mukalulu akawedde yagirako NUP ngamba nga tuvudde mu kalulu k'Ekyaddondo n'araisinga nga ayagala kufuuka president siwe kyali kyembuuza collection y'emikono egyo egyasooka egyasooka who elected this man people power manyi g'abantu ge gamuyamba project kyenjagala okulaga yali tannakola level etuuka ggulu lira luwamba alifuna all districts of Uganda over 75% of the district bamuyambako kyenkulaga nekino ekibiina wadde constitution teri gazetted naye it's a project mujja beerawo you'll be there kuba n'ekibiina gye yakifunira eri mu nkuweyo tobijjukire kakiri kakiri gardens nti the logic is ebyo tujja bireeteramu eri gye lugamba akano kazigo ka Museveni ekibiina bakifuna bwe bati nina gwe nnagamba wali kyona kita PDP chani Jabedi Bwanika teyaliwo opposition Haji Ssebaggala Liberal Party teyaliwo opposition Abedi Bwani ono CP Conservative Party teyaliwo opposition Yonike Lukyamuzi Asumani basaliwa ne JMA so opposition amanga others gona ukote n'ogenda okime ekyakibalamu ow'enaalemu ekibuzo kitegedde naye agamba balina bye baatuukirira abamu ne bagaana ono nakkiriza ne batambula ono nakkiriza ow'enaalemu gwe nga aba opposition baganye
Wategedde ekibuzo kyembuuza nti oluusi ebibuzo tubibuuza bali abawuliza naddene era kati wali omuzaatu nagana naisajja kino kisiru kiyayeyaye. The question is olekawo oti ebiwira byonna ebyali bakyaliwo n'abamu nga bakwegattako during people power nga tonnaba nino ogana to raise up one party among the opposition parties era n'ogenda onaawuza ekyakibalamu oweenaaleemu gojjolimba abantu wano ne mulivaasinga n'okifunira mu nkukutu mu nkwero kakiri nomala okifuna n'ojja emisinde fenga tuga naye emikono gyavuddewo amangu maama ekibiina nga kyayise mu kamuli nga kyayanguye kati essaawa zino byoli mutu lwaki abamu tebabakwata maama baagano kigazeti nga naye ate banominate nze ne Bakagombe balina omusango mu kkooti wategedde era Kagombe yali agamba guno omusango nga guli mu kkooti tewali n'omu wa NUP gwe bagenda nominating nga naye baba nominating Kagombe bajjamu akasente agumemu agira alinda kujja baagala ku ssente era bajjamu akasente alindemu era nawulira bogerezeganya naye bajjamu ate nga ttiimu eyogerezeganya naye esinga eva ggulu lwakuba abo bagumu Bakagombe bana ab'NUP bana abagimu bana ab'NUP percentage esinga si bagenda ogitoola abo bo ku ssente Kagombe era singa abadde ateesa n'abaana kuba nabuuza Kagombe ate kati ate Genosala atabiyingiramu ati abawe ssente ekibiina ky'opposition ng'okomaawo okimanyi ogenda kumaliza otunnyonnyodde gwe kennyini nti kali ka pulojekiti kati ani kali nga bw'okireese lwaki generali yasasulira bakiri ekibiina era lwaki alwana kibeerewo senario y'eggulu tewagiwulira bye baakubira eggulu n'amaliza nga principal ayingidde mu barracks ne mukyala we ne basinkana eggulu journalist yali eggulu aluwa wayo bwe twakomawo e Kampala kuliko gwe baawe kaadi bakidandala sima abaali mu Aluwa you remember tebaba mukaaku baani tugenda maiza tukatiriza omanyi program kangamba abawuliriza baffe program terugikola nga ya lunaku lumu eno program gye tukola eba nnene eba ya season tusobola okwogera ekintu kyebufuzi nga tukyogedde naye nga kigenda kubaawo weeks nga 3 omwezi mulamba mu maaso kagube mwaka exactly ne tugamba bane kino kyogera naye atogera okiza nga kyaliwo so kati byebimu nti gwe zino scenario zijja kukatira ekintu kyetutambuliramu nga tubuuza naye NUP yo yaani NUP etudde kazigo ka Museveni kyovula bagubiro byosimanya wegundi yabasasulira ssente waliwo agaana abamu genda ku kaadi waliwo okujja ku lisiti nitugane dda tetumalira budde ffe twogere ku bana abaana bebabuzaabuza bebakuba mwe balimba okubawa kaadi ne babalimba enneeyisa y'abo abasajja ababamanyiira bano abavoola simanya abantu abatababawagira tutereze komite kuba batukumamu omuliro naye bwe kiba kwogera ku bali abantu tulina kukkiriziganya eki alaba n'atalaba ategeera n'atategeera tukkiriziganye nti baaba kaliko kazigo ka Museveni era bwe nejjanga ye topic nga tutandika okwogera lwaki kazigo ka Museveni first and foremost tusobola lwanyisa sitaani ng'olya ku lusiniya lwekaniyo kati ongamba otya nti olwanyisa Museveni yakuliisa yakusapootinga yakuwa tikisi manyi bagiyita bali visa air ticket n'abasajja abo lisiti ennene abamu yabatabala tabakwata ko ngamba otya mbuolwana n'oyo omusajja gwe kennyini n'otukakasa nti okulwana n'omusajja either oba mida oba mufu oba mbuwaŋŋanguse taata gwe oli mu kulya bicepere ne ticket nalabye abantu bali mu kulwana struggle tuli bweru tunywa champagne kyampagane simanyi na wayinizi otegedde strategy ebintu ebyo byebyo nti bwenejjanga topic tujja kugamba lwaki tukkiriza nti ate kazigo ka Museveni wa project Museveni bw'okimanyi omusajja asobola okuba nga alina ne mission gyesirowooza nti njagala ogikkiriza ku mutima naye ng'ate mwendi mu mutima gwe wakuba saagala gikkiriza tuyinza okuba wajja nakuba abakulembeze ba Central Region bonna obasaanyeewo gwe principal ngera abasinga kye boogera kindi mu mutima naye saagala kikkiriza naye nga mu mutima nkirina kubanga bagamba Nubianiri ali pulesinga atya Mugambe gwe tunuulira just kirisi nze nennumwa era ntera nnyo n'okugamba Abaganda nga si bya tribalism naye tera okugamba abantu abantu okusinga okufunamu mu ggwanga ng'ogyeko ebya representation in the house oluusi tufunyamu neze tuyita kokasi lango kokasi efunye akyoli kokasi simanyi Bugisu kokasi ne Buganda kokasi kyembuuza kati mu Buganda kokasi bwebanga tulwanirira gavumenti tulwanirira Buganda ffe ng'aba Central tufune gwe mu Buganda kokasi ng'olwanirira NUP ng'olwanirira Buganda gwe NUP ongamba otya mbu osindikayo Bukeni osindikeyo Waiswa osindikeyo Madada osindikeyo Lobongoya gwabo bola bali bagenda okuteesa ensonga za Buganda mukoka ng'ogyeko endagaano y'olwenda omuzungu gye yatagaliramu Lobongo yayinza kugamba ki ku nsonga z'ettaka mu Buganda land caution sikakasa ekanzu yasoojambala obulungi otegedde bo balina kalimbu simanyi Kasega tambulanga omuganda ne bayiga nti kuba kulanya bigambo buli baluza nti ayiza Obuganda mbwavunnamira Ssaabasajja balimba n'obo teyavunnama n'amaana mutukubira Besigye juza batakukutana Mmengo naye genda obuza abasajja balina akayivuze naale mu 1992-91 abasajja abaali balumye ejjiiko obutazza byabwe akabaka Besigye wazamanga the people nagere temubiza bitumalira obudde
ne wana abadde ayagala akalulu ng'akeera Mmengo ne kiiza ne bamukyusa ne muti ekizza obotegedde essaawa zino kigasagala kikkiriza muti naye njagala kibuza nti musajja gwe olina mission era ng'egenda kukuba abantu abagenda oyamba ate Buganda the credible leaders singa mukukasa eyo tulinamu fete tufuddeeyo tulinamu eyagulumingibwa Mmengo nga mulimu bampuuga basegon bitano naye bwe biba bitano mwe mulidde mmeka kati kyekiri ku kitebe essaawa zino olwa kaadi mwe mwagamba oli bitano mwe muli ku kyessaawa zino waliwo bangambye kansala wene waffe mu Nansana buyabadde ne poloti n'agitula miliyoni oba bangambye 9 n'awaatako esimu n'aweereza ku kitebe bamuwe kaadi y'obwa kansala mu agenda ku disitulikiti bamuwadde nti eyagifunye abasinga basasudde n'abamu ate baatadde era simu ne batagifuna nga otaddeyo akantu ne bakuyita kulitalaba so kati tugaa nti n'oluusi mwe mwajja kutta bakulembeze abadde groomed nga bamanyi n'ensonga za wano tulina ekizibu kya cash crops mu Buganda genda olabe Western Uganda bo bamanya ffe tuli baana bante bamanye omugaso gw'amata n'obuso obuvaako bakimanyi omugaso gwabo ne bajje embuga ew'omukulembeze basaba byuma by'amata basaba baana kusoma bongere okumanya mechanization n'ebintu ebifana mu area yaabwe egenda ebugiso bamanyi nti emwanyi yaabwe tekwatwako nakati bagaba bugiso cooperative region nakati ekyatambula bunotuka mu Northern region baga ffe tubadde mu ntalo emyaka mingi one twetaaga education refund twetaaga infrastructure development kati gwe kasito sala kaluma n'ojje Kampala wali ewatuula embuga ekitebe byosaba byeri tosaba bibyo kati waneeno gwolese agenda tusabira cash crop kinga yero obongo yanga mulunzi wanta akimanyi nti tulime mmwanyi oba akimanyi nti wano emmere yaffe Nansangwa gaali matooke nga yamanyi gava Mbalala sizole y'abantu wayiswa mufumbiro kiki kyomanyi kye tukola wano e Buganda tujjeko ebyo gamba nti nkuliddaawo wano wemmanyi kubanga ye Rubongo yagamba abadde muno mu Kampala era eri ne bwaddayo bayinza obutamu akalulu tukkiriza kati ate abalina obujjajja bwabwe muno mu Kampala bo balowoozaako ki gwe Rubongo ye okulidde muno naye olwo abalina obujjajja bwamwe ate bo balowoozaako ki kuba ate biva mu bujjajja ife twazaliwa ku kibuga taata wange yajja ku kibuga yangamba mu 1958 atano muna nga bati nafuna independence mama babazalira Luweera awo naye bakuya ku kibuga taata we yaberanga ku site kunonga yebakula ne basinkana ku site petuzaliddwa ku ntukudde ne twatukanga okudda ku kyalo ogenda eboti omukanabuza ate muvubuka jebale kozi kandaga kozi goli wawa nungani mutawani w'omugenzi Audu Mmeremenya wali ku kibanja ky'omugendandi wamma mugendandi ma yavuganga akagaali kitegeeza ku nsibuko y'omubujjajja abo baaba ne bwe batokuliddeeyo oba omanyiddwa kankuwa ekyokulaka ffe ekyaggwe waffe tusiibula owuli yabe ekyaggwe mbu temusiibula ekyaggwe oli ensozi eziriko abasezi bw'oba nga toli waayo tosiibula bw'osiibula oyinza obutatuuka bajja kukunoonya kuba oba otwala ennyama yaabwe netogamba nti katukomewo ate olagewa nga toli wa ku kyalo naye ate bagamba omwana waako ne bw'aba agenda Kampala asiibula kuba yesi nnyama no ne bw'alifa alidda ne bamuziika ku kiri kwega yo nnyama yaabwe nebibadde naye gwe oli muzi ogenda butadda oli muzibuzi kyekyo nti ku kyalo ne bwe tokuliddeeko ne bw'ogendayo ng'oli mupya gwe kasita oba nga yensibuko yammwe Rubongo yaleka tulimba mbwe erisimanyi bajja kugoba wanani gweyagala akusenze gw'otalina bujjajja fulu abayinako obujjajja kuno bagambe ki afadhali sironda Nyanzi kuba Kampala Central wadde siri opposition anti ye waawano kyegambye nti yajja kuba twazaalibwa Gomba tukulidde kuno Ssaabasajja agatata yakikanga Emmengo bajjajja batugambanga Obwakabaka naye gwe otugamba kiggwe katomanyi na kutambula n'ebigambo obugambo tosobola kukwatula bigambo mukaaga mu maaso ga Ssaabasajja gwe mbwe yayinza kwogera bigambo mpayo ebigambo 3 byosobola okwogera mu maaso ga Ssaabasajja akola statement ya dakiika 2 mu Luganda mu maaso ga Ssaabasajja kuba si buli omu nti boogera ebyo kankuwa ekyokulabika nga tutuddewo negala njagala mmere ne mukyalawo ng'aliwo n'agamba njagala emmere okimanyi ebigambo si byemu reaction si yemu kirigiza ne bw'oba Rubongo yange oyogera ne Hamza ziwa Omuganda ne Rubongo yayogera ne Kabaka owa Buganda ebigambo si byemu ne biba message yemu oba otegedde kyovula bagamba ngenda kyalira MS ate noga ngenda kiika mbuga lwaki naye bw'onookiika embuga ogenda kukolayo ki kyetugamba nti Rubongo tamanyi na byakukolebwa ng'oyimidde mu maaso ga Ssaabasajja ajja kujja kinale ku bweeri ayagala Kampala Central bw'ayagala Kampala Central bw'omala okugifuna otuyambe ki nga bannannyini kitundu omusangibwa
region gyoyagala okulembera kuba these are interests of the country buli region ino kuba nebwefuniramu bino yemu regions bwe zifuna. So engaba ya kadi yalaze nti credible leaders mu central bakubwa bali mukubakuba omufuluma naye nga ntumaliza gati nze sagala chekkiriza mutima naye njagala ate mwana tukibeeremu nti Bobi Wine enenzo kwa yemu commission zoli kukuoza abantu bano bonna obakube bafulume otuletera abantu abatategerekeka kiba kiyamba ani ekyo kati enali mwasobola okufuga emyaka 2 mu mbeera bwetyo ate kolera eki mu byobufuzi when you need power bwobukwata bunyweze bulemere mu mbeera yonna bunyweze bulemere goza nze kinga saaki inze kinga saaki tugeze kati waliwo kibaita business power oba financial power musajja nga mugagga n'akwata mutabani oba muwala n'amufumbiza omugagga omulala goza aba akuuma ki oba otegedde kati kyekino nti abasajja abamanyi obuyinza naye tekimugaana kujja gwe n'oleeta amataala go n'akuwa ssente n'ogenda ozannya kasasiro wo empitirivu n'ogenda ozannya kasasiro wo ne gwoba ogaggawadde yagaggawala anti abantu balina interest kati ffe tugamba nedda tugende ku national cake ketwayogera ku ghetto nti bamuwa omugati gwa ghetto gutuletere yagulya bwomu era yagaggawala omanyi yoyo omukubi wa mmane n'essaawa zino alina ebintu bye byalimu era byakola nogawa waye katukwesonyiwe oba tukwatagana so specifically tujja bagamba nti bwe tulijja nga tuze bagamba wizi Bobi Wine n'abantu be NUP akazigo ka Museveni mu abaana abali ku ground mukitegeere mukolera abali abasajja naye nga nsi egulamiramu nga temuli wammwe bakolera bali nga tebakimanyi nga tebakimanyi balina ssuubi omanyi siyaasa obulimba politics kigambo bino bya bulimba omwaga wa politics is a system of administering a government mbwengeri y'okuddukanyamu government bya politics ninze nega need the politics are politricks poly means many tricks mizanya asinga obuzo akazanyo yayita uye politics ye siyaasa asinga okunyiga amapensa kati abaana babanyiga amapensa abaana ne baba n'essuubi eritaliyo ize mugero za abaana mbabuusa kinkubuulira mazima kati wagenze wakumye wagenda libi ya bimuno okuma ekipiira omusajja ne bakunoonya ne mu kamera zaabwe gyoli ate bayinza okukukwata ne bakuzza kuba mu kamera kati baba kyakolina ku system ate system data ani yamusangula ile bo bamuyina mwaka hivyo kati abasajja bali bakuyina nokunoonya baba kwagala bajja kunoonya kyokka abasajja aboogamba nti wabakoowa bo bakutedde ghetto project ya government mukadde oba amutereddeyo PDM asobola ogendo zikima gwe kenyine bagamba weesonyiwe government ne batogiwagira olye butaala lwaki tova ku basajja mwana gwe n'okola ebintu mu ggwanga lyo omuyaga agambe nze neesonyiye abasajja bulijjo nze nekyenkola sikitegeera the issue is abaana kubabuulira kyaddala sensitization giving them right information omwana ategere bw'atambula n'eggwanga lye ne bw'aba ayagala change ng'ate si kulwana kukolerera change niye bona batambe mu siyaasa kye baliko abasinga tebakimanyi abo balina essuubi eritaliyo nga ogakine kisenge nsobolo kikuba oba weerimba mwana gavumenti egenda kyuka naffe tugenda kukwata ebifo n'otulya YouTube boy ali mu gguluma akubiddwe ng'ebigere bye byayitako teyagenda ku ssukuulu naye nga gavumenti bwekyuka agenda ddikwata agenda kukwata ekifo kwe gamba okuba ekisengo kimenya nze nsobola okukikuba n'enkima n'ogamba sabula gadi nze ndaba logically nti bali mu ssuubi eritali abasajja bakuba siyaasa bali bakola ssente kuba balina projects ze balimu era tosuubira okukwatibwako mwe bakyabakwata nnyo kuba ate bali be babawaayo taata wange bali abakulu ate ani awaayo bano abaana bo bennyini be beewaayo abawayizwa mufumbe ogoza obuggo bakuba wammwe bawayiswa mufumbire emigo baba kubana zipiro waliwo ko mukya musajja nga alwana omukyala gwayagala amusabuza piro naye yamukoowa Allahumma kaya kwatenga tokwata omulawo kwata akasigiri kwata naye owo mukwana akanyamu kuba piro bamuze kati be bali baba kubisa piro naye mu abamu baba kubana obusigiri ewaka bakase pichi ka butto tayagala mmanya so baba kwata bano nga babayo information baza rubanga balina basinkana kyekibakwasa kugenda kuteka information jangu ate tunasisinkana tutya zi abadde bamutayo amazoba wa information ne batune gundi asula gundi ate nze nange ne mbaze nga ndi mu section nompa information I don't react there and si papirawo yo ngamba gundi yakoze kino ngakali so no muwamu weeks ngezi ngendo okujja mu kima nga si kyangu na kulowooza nti gwe wajimpa
kati goza Nyanzi byabawa ebyanyanzi babikomyawo essaawa zino kyengamba ndi Nyanzi byabawa babikola ku lulyo yabibawa tebabikola ku olwo kati omanyi otya wa reaction ya ssaawa eno ne bakwatayo Bukeni ani no waiswa goza bibamujjamba genda bikola kati batula ku meza ne exactly kiri kitya nga bwe banotinga ani akola wewe lwaki abana bewe bati abo bana bakola bati oyogera bano naye akaali tujja kuyita mu mutwale nga bakutula bakukanyuga ku kitebe ka poliisi eyo gye baaga we bakuteeka poliisi we baagadde baba bakulinako fayiro eri mayina era bamutute mu kooti avunaanibwa guno bamweyimiridde ng'avaayo naye nga specifically gweoli mugeza musajja alwanyisa gavumenti singa Jamiru mukulu singa Katemiida singa Jamiru kuba ate Jamiru tebamukwatira na wano bano babakwatira wano ne babuukabuuka bamukimatizime Tanzania ne bamuleeta wano naye nga amukutto mumanye enkola ye Kayihura omujjukira ebintu bye yaluma Jamiru ne bamutereka awo paka nakati Jamiru mukulu taliyo wali nesebo goli wano wobuukira bebakwata bebakuta ekyaluma awo ekyasinga ekisinga oluma abaana abo kimanyi kankigambe n'abalala dogo yanga mwana twali mu struggle tutotoba twakubagana n'abasajja tugenda ovaamu yayi n'angamba twabadde mwana wali ku kitebe principal n'akumentioninga era kati mwana wafuse kiserebu n'amentioninga ndi omwana oyo gwe bakutte era babadde bateekawo embeera that's the privilege mbu principal gyabadde ngaawo abaana abamwaze kodi ze babakuba just kwogera linnya lyo wali ku kitebe kasita akumentioninga ng'olwo oli wakabi ne bagamba mmwe muli kunyaga baaga abasajja batumanyiira mujja sikumentioninga mwana bakutimba wali eri ku kifaananyi simanyi ku podium ng'oli ne principal nimbaga ng'ebyo babagamba waliwo abaali embeera ne basuubiza mbabula bateekawo embeera bagenda bawazi piki era nja kutwala tukola abaana bagenda n'abalina abaana baalimu NUP ne baava baakoowa babagamba nti bakole batya bateekewo embeera bagenda bagenda zibagulya zibajaaji ne babateeka emida okufuluma emida blaza buli omu yeefaako nga era buli yafulumanga yagenda ku tujja laba kalongera sokoto milioni 5 tukufunire piki ojiro ojja yakakadde tukuwe piki ogivugeroni nga bafuluma ni gwe ayaka bamukomera nga bamusaba sente ate bo baagala omanya bo bali bakozi ba sente tebaagala mmanya eyaka bamukomenga muga either olete yakakadde oba leta milioni 5 tukuwe piki kati gwe embeera ki gye tuba tulimu meaning that abasajja bo balina projects zaabwe ze balimu tebafaayo kwani afiiriddwa solo ng'azibbo bafunyenga bo so bano ba followers ababagoberera ebyo tebadde babitegeera abamu tebabitegeera naye abagenda babuuka mugete yo inayo ababyesonyiira ddala n'abamu nga banzigala nagabbaga nze ndi kuyiyo n'okuggala nsobola nga tujja beerako naye nga yagganze Rastaman nga bamusiba emyaka ng'ena ngali eyo bamukwata tuyingira 221 bamutadde 224 awo gwe naye nga bamutadde force effort ya family ye either family ye oba bano ba others namwe batamani bampugo ojja struggle ya mpuga nga kyali gundi bine bebya bya commissioner alwane nyenyenyenyo okujja abaana waliwo abafuluma mu eyo season nga mulimu anganaga mwana nze nafuyo mu eyo abo struggle balimu ebyo ebyabampuga ebyo bakayana nze abasajja we naviirayo naye buli obusajja bukyangava ne wengenda ku kitebe obusajja bulagandi amini bulaga bo bwakabi nagabbaga nze ndi kuyiyo n'omuganda yenze siina kasente abasajja bagamba tubawa naga sibya sente bali bafala badde batuwaaki bwe babakyaliranga tebabangayo kasente sente z'abasibe bikiri essuubi kati nno baŋŋambako n'olwolumbiri season ya Seggirinya principal yakyalako kokomera n'abaka basiba abamu n'akoma waggulu nga abaana bali eri wansi bagamba gyali batugambye azze waggulu wali gyali yamalayo mazina addayo nga bakyalirako n'abamu aba ne babaleka abaana weebali ate kirungi nze nagala tetutula mu kamera netwogera byakijenga era wetuba twaga tujja kyalirako abaana bano bakuwe version zaabwe omwana gali twaliyo ng'ennaku z'omwezi bweziti principal najja yali neguuni nga bazekyalira bagundi ne tubagaba naye naffe principal tumwagala ne kodi ne basukwa principal ava eri waggulu ajja wano paka nakati ye Uganda kwa nyambako kuoyo ye Uganda mwe tutambulira naye nga that's group y'abasajja bakola mirimu gyabwe bali mu ssente zaabwe tebafa ku baana nakugambye ensi egula mirambo nga temuli wuwo kyolaba abaana bafa babasiba they don't mind bakola ssente bagaggawala kikira kye baagala stand kati banoonya next
abana bakalubye nina gwe nabadde ndigo bangambye abadde agenda for nomination when UPN nasa nanoonya abana ne bagamba boy tetugenda kugaliza abo basajja ne kyaliwo simsole suseso sali alina be yatumye okumunonyeza ku baana the other time alina be yatuma ne bangamba rasta mwana batukubidde muku musimu asajja bagala kuwana kwanza kati mbadde mwana nandi tunateekeza abasajja sabamu bagenda babuuka mpola abana bagenze babuuka tugenda kuntekerawo suubiri tali wate nga tolina next atonkubye emiggo kale kangeneno yatagenda kunkuba miggo ampe suubi eririyo kuba ina next ampadde eze ntandikwa anesonyese tuyita aginyongedde tankubye kansoke mulabe bulabi other than omulwanyisa sina next nawo ngamba woyo oyo atenga goli ku mugaati olya kitegeeza security eno enoonya nnyo bana abawagizi okusinga ababakulembera lwansonga mnaye abawagizi bali ku kyaddala fe tuteekawo embeera nga tuloza tuli ku kyaddala nze nkuma ekipiira nze nkuba mamagundi ekikonde nzende kaffe tuteekawo embeera ate bali bo beeyambula mangu awo mukulembeze yeeyambula mangu statement ijjukira ekyoka temukkiriza ku luno mamuteekeewo embeera naafuna wakwaka omamu balageeko ku luno kati amulegalaganyalagalaga ku luno n'ababuuza bwe nagambye ku luno nabadde ntegeeza ki era abasecurity nga bamwesonyiwa kituufu yagambye ku luno kumbe wano waliwo gwe yagambye muteekeewo embeera kati gwe yagambye musiru yeyakumya ekipiira kitegeeza omanyi 22 ndowooza November awo mu 18-19 abasinga bakumanya ebipiira mu kibuga bakutte Kyagulanyi eruuka abamu abasinga bwe babakwatira awo bakwata abaana ate n'abo ne babakwata after that kwali babikuma waayita ennaku ne batandika okuddamu baluma kuba mubeerayo mu kamera ne babaluma kyakubira nekino kankigamba abayuuti bwe mutandika okwekalakaasa gavumenti ebakwatirawo omulimu gwa poliisi nkumonitalinga wano bekalakaasa wano beeguliza wano batandise bano kati security kyebaita security ng'etandika kyebaita retaliation tugenda twesetting oseka mu Uganda bekalakaasa ne buziba ne bagenda beebake bwenkya badde bekalakaase bagenda okudda ng'ekiri ku kkubo kuba musajja wotwaha naye era ndowooza ensonga ki yakowa NUP yateekawo buli mbeera naye baatuka ne batamuwa na tikiti kati ekya tikiti nno kalugamba twaha meya to B kati nga osobola okubaako kyokoze mu busobozi bwe ery'ekibiina naye munaye n'otula ne kansala house tugeze omulala n'akuvuma nzenna bwe natula ng'abasajja bamuvuma ab'NUP bennyini ne bamuvuma simanyi obutategeera simanyi endowooza entono obwo nga bavuma omuntu naye ng'ebyaddala gwe bavuma ate abadde ng'abakolera emirimu kituufu ndi kati ye ng'oggyeko n'ekyobutamuwa kaadi yanyiiga n'olw'enneeyisa y'abo abantu naye these people they don't appreciate second bo bali okuvuma na kuvoola buvoozi bantu si muntu akira kunyiga bane tulinawo kintu tugenda kukola kino they don't welcome tebaniriza abantu bo baagala mbu gwo obogenda obeekubeko n'okubawagira babeera bakuyamba buyambi exactly kyebalinga kyebalagirira community mbu okuwagira okuwa kaadi tukuyamba buyambi unlike Museveni kagenda mwenale mbani abasinga okukaaba okimanyi abawagizi benali mbakaaba omanyi lwaki olw'ensonga ye Museveni akimanyi sobola lokola mulokole obedde oli mulokole ate nkulokole kati yayagala nnyo bali kati omulokole ne bwagamba twasuze enjala tetwalidde ye tafaayo after all Yesu yakuleeta dda mu church naye ate asobola onoonya bali abatannalokoka n'abagamba mujje tulye emmere mu kkanisa era n'afumba emmere y'abali abaakalokoka era yaniriza nnyo bali ba others kati ab'NUP ekyo kyabalema nti olwedde bwe muyina abammwe ab'NUP just comfort them munda mumwe naye mwetaaga bali ba others besonyiwa ba others musijja bali kulinga bakube kyokka n'abaabwe abali munda ne batandika ekikugo naawe okayana nnyo wekikuwa ekitutu ekikayanira weyagala nnyo okuyimba kwiga ne batandika kukayanira munda mu church n'abamu ne bafuluma church ne bagenda ebweru oba otegedde logic oyo nalabe gundi ng'ali bweru eyo naye mpuuga ono yamukola ki ani Kyagulanyi neera bwe yakutta akazindaalo era yatandikidde ku mpuuga Katonda nsonyiwe naye kwiga obwongo bwa Charlie butono oyo owa Bobi Wine ndowooza ye nafu so what Kyagulanyi mpuuga so what mpuuga is the national problem ogenda tuuka eggulu ng'abegulu bagala which man you're talking about mpuuga daddy mpuuga the one of Masaka nga bakulaga kituufu bamumanyi ng'omukulembeze MP somewhere naye nga is not the national issue tuddeyo ku kiki luga nti gwokimanyi tujja tuuka tukiyonza gyo yajja kuba bakulembeze bali credible nze nyiza okugandooza ekyamudisizza olwasooka akasajja kamulaze tonsobola mpuuga ali mukulaga Bobi Wine ne bonoyogera entumu y'ebigambo kola
kati ali mu kwogera agende South Africa ate linda bikyajja agende South Africa abatandika kidabula kya Museveni microphone wajijjako wakalaba nakalaba nakona ne baleeta eyokubiri n'atangaala ng'atunula ebyo byalimu agenda tuka mpoli awana empuuga baagala Museveni yaliwo ki ekiddako bw'otuuka mu ntebe bw'oba oyagala okujjawo tukoze eki abantu bye baliize tebagala biki tebalina ke twayise strategy nombuza tebalina simanyi ideologies nekubuza kati strategy eri wajjola ebyo byampu bye bino era terugaba anti kati wala baga simanyi ekibiina kya nopu kina discipline simanyi integrity simanyi nembuza discipline na single kibiina kisingo vuma abantu ebyo nga tubitadde ku bbali action plan. What is action plan? Okuteeka ebintu mu nkola si bwe kiri nze njagala bamuli bateeka mu nkola batandikiddeko yennyini ya discipline mugiteeka mu nkola mwe musinga n'ovuma abantu biki bye mukoze ebiraga nti banne tukola emirimu egitambula yagenze kunywa champagne tandika kudda ku mpuuga National Unity Platform ekyo kyeyagala essaawa zino so kati ye ekizibu kye kulowooza nti empuuga kyekizibu era bwe yatuuse ebyo bye yayogedde however ekizibu kya Uganda erina kuba national issue nsonga ya ggwanga so si mpuuga si Ssaabasajja Kabaka si Museveni si Mufuti si Mao not individualism ebintu biri national kiki ekikuweesa obulumu Western region bwekaba kalulu kiki ekikuweesa obulumu mu Eastern kiki ekikuweesa obulumu Northern kiki ekikuleetera okufuna change eyawamu nga si mpuuga kuba mpuuga kige tali ggulu si Museveni kuba Museveni agenda tuuka ekire mu musajja Museveni tomungamba gw'obadde ogamba ki ngamanga them oba Munyarwanda oba afuzaana oba akoze biki tobiŋŋamba kuba oledde afuza ate waali gwe mbulya kyogamba tukole ki era tumala okikola tuzeeko ki tugenda koma wano bag leero tujja kutandikirawo sabbiiti ejja ne tete bawe namba y'essimu nga tumaliriza neerabidde ekisinga obukulu bannange twebaza obutugoberero tubeerako naye nga tukkiriziganya abantu ba ghetto abasinga wanyi ffe twogereza representinganya abantu bange ab'omu ghetto tukkiriza abantu b'omu ghetto ekisooka ensi egula mirambo nga temuli wuwo ekyokubiri ebyobufuzi abasajja baagufuula mulimu yensonga lwakintu kyo wakyogeddeko nga tugenda tutandika nti lwaki abantu bangi nnyo abeesimbyewo bajula nasinga balonzi olw'ensonga munaye gwafuuka mulimu buli omu kati alaba mulyo alina okufunira akasente ekiza gwe gendayo nga naawe omanyi ekikututte mu kalulu n'ekisembayo tolwana na gavumenti tolumya munnayuganda tugenda nnyumirwa obulamu bwa Uganda soma ennamba yo 0703 511 589 eri 0703 511 589 yerine ku WhatsApp ennamba eri emu abalina gye bagamba tukwatagane MS mbagala nnyo mwebale tukyazanga tuwa omukisa guno babuuza akaba tugobera Rasbag omusajja w'omunansa na Ghettos representing Ja Guide toyanza nnyo wona badosizira okubeera ng'otulaba tugenda koma wano leero tujja kutandikira wona kulala akuume awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka